Honorable Dr. Lulume Bayiga, ye patron wa timu y'essaza Kyaggwe FC. Ssekiboobo ensonga agiri wakati. Ssekiboobo yansaba mbeere omuyima ambassador wa Bukunja Warriors saza Kyaggwe Football Club. Njagala obakunga Bannakyaggwe bannange ab'ebukoba ab'ebukunja tukeere saa 11:30 nga 2 Novemba tugende mu kisaawe Namboole. Tuleme kukunja abantu, tukunje Buddu, tuveeyo n'ekikopo.